بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وكاتكم بكل خير. tumutereeza Allah n'amatenda amalungi amajjuvu agatali mbukendevu bonna era nga tumusaba okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mwenye naffe abuuzizza ekibuuzo kirungi nnyo era kitegeerekese bulungi. Barakallahu fiiki wa jazakillahu khair. Okusookera ddala ky'obuuzizza nti oba okyali mufumbo, tugamba nti naam, oba okyali mufumbo, wabula ky'olina okubeera nti ofuba nnyo okukola, gezaako olabe nti obuuza ku bantu b'olaba oba bo bamuwuliza. Oyinza okusanga nga bo gye bali nga bamuwuliza. Fuba nnyo olabe nti obeebuuzaako omanye bo bwe baba nga bamuwuliza oba osanga basobola okuwa ku magezi, wabula twalibadde tetuyinza kumanya nsonga lwaki aba yatuuka okusirika ekyenkanidde awo. Weebuuzeeko ku b'eŋŋanda, ku bantu be nga bw'obamanyi, engeri gy'oli nti yakutwala mu ngeri eri halaali, n'olwekyo oteekwa okuba ng'olina ab'eŋŋanda b'omanyi. Weebuuzeeko olabe, then oluvannyuma mujja kuba mufuna, kijja kuba nga kikuwa ekyokuzzaako insha Allah. Wa barakallahu fiiki wa jazakillahu khair. Naam, bw'oba nga wagezaako okutuukirira ab'eŋŋanda ze ne baba nti ekyo kye bagamba nti ng'ogumye ofubye okuba omugumiikiriza, ebyo teyalibadde solution eri ekyo ky'oba obatunuulizza oba olw'obuzibu bw'olimu ekyalibadde tekikola. Teyalibadde solution eyo, wabula bwe kiba bwe kiti ensonga eyo ojja kuba olina okugitwala mu ofiisi ya kadhi asobole okubeera nti asobole okuba nti abatuukirira naddala abo okuva ku sayidi ey'omwami pozi ne ku sayidi eyiyo, awulirize ensonga zammwe, then ajja kuba nga asinziira okwo okubuulira ki ky'olina okukola. Kubanga kati kizibu okubeera nti wano okubuulira nti kola bw'oti nga sinaba kutuuza sayidi zombi, kubeera nga mpuliriza buli sayidi kikyegamba. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tumwebaza Allah, tumusaba akkirize. Mwenye naffe abuuza agamba nti bawange yambulako oluvannyuma lw'okuba tuli bafumbo, ndeka n'omwana myezi 6, kitutte ebbanga lya myaka 3, simulaba. Nkola ntya bannange? Mba nkyali mufumbo. Mu bumpimpi tugamba nti okyali mufumbo naye kye kituyita bufumbo kitondo. Kolwaki? Era nti fiihi nikaduna nika. Era olina kukola otya mu mbeera zonna? Obusiraamu buwa omukyala ekyokukola. Buga nti ekiyitibwa min babil al-mafqud, omuntu abaabuze. Al-mafqud ye muntu abaabuze nga la yu'raf anhu akhbaruhu, tamanyiddwa ku mawulire ge. Buga nti madhhabu ga Imam Abu Hanifa ketugenda otambulira mu bumpimpi, bugamba nti singa abanga nsi gyagenzeemu yu'rafu biddaru salam, emanyiddwa nti nsi ya mirembe, nsi teri mbutabangufu. Yagenda Kenya tetumanyiyo ntalo, yagenda Rwanda tetumanyiyo ntalo, yagenda Dubai tetumanyiyo ntalo, yagenda Saudi tetumanyiyo ntalo, ali UK ali mu Amerika tetumanyiyo ntalo. Sera bumugamba nti omukyalo oyo mwana wattu agende ewa qadhi amuvunaanibwako oba imaamu w'ekitundu kye amunnyonnyola ensonga ze, agende mu bazadde b'omusajja eyabula abannyonnyola ensonga ze. Abagambye nti mbutuufu mwami wange yabula, abasajja gy'obosooka, taata bba wange yabula, kitutte emyaka bwegiti, naye mpulira ng'omukyala nemereddwa, njagala fumbirwa, nkole ntya? Bategeeze mwana wattu oba bamanyi gyali bamutegeeze oba tebamanyi. Sira mbugamba gende ewa qadhi omutegeeza ensonga zo, oba imaamu kusawala lero current Uganda, genda ku poliisi, gende wa imaamu omutegeeze, ogende ku poliisi ofune ebbaluwa mu bakola ku nsonga z'amaka ennyonnyola sinali yatuukawo, then odde imaamu alisayiningeko n'abazadde b'omusajja olw'okwewala obuvuyo obuyinza okuvaamu oluvannyuma. Sambuga nti ensi webanga ya mirembe otuula idda ya myezi 4. Otula idda ya myezi 4 madhhabu ga Imam Abu Hanifa ne buga nti wabeera nga yagenda mu arudhi al-harb ng'ensi ya ntalo. Tugezi yagenda Somalia, yagenda Sudani, yagenda South Republic of Africa, mu nsi zimanyiddwa nti zirimu entalo, bagamba nti otula idda
ya myezi 9 abane bagamba tatula idda ya mwaka mulamba bwebbanga eryo eriga omusajja tazze mwana wattu okkirizibwa okubeera nga ofumbirwa omusajja omulala oluvannyuma lw'ebbanga ne liyisewo ery'emyaka 3 yatoddako n'otula idda ey'ebbanga eryo begana naye singa omusajja ono akoma oluvannyuma lw'akaseera era tuddayo ewa imaamu waffe tumugamba nti omusajja yakomawo tosera mbugamba nti buno obufumbo bw'oba olimu ne buli bwe wavaamu gwe wennyini gwalondawo n'ogamba nti omusajja ono yadde yali yabula naye yali taata w'abaana yampisanga bulungi nzirayo mu bufumbo bwange obukadde mwana wattu kubanga y'ensonga lwaki wali wafumbirwa ntaliwo kati akomyewo tusembugamba omusajja ono akubadde akulina nti omukyala mute addeyo wabbawo yali yabula oba gwenza ogamba nti yabula n'agenda nensikala mu mbeera bwetyo kati sikyasobola omutima guganye kambeere noono olwedde gwe mbadde nnina era obuseera mbugamba nti sigala naye beera naye oli kusaba mugamba tumenya kunoonya omulala engeri gy'oli wabula ekyo omukyala yakisalawo nga ye wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira mwanyinaze kwe kwogeza kwange hayakallah. Naam, alhamdulillahi kafi wassalatu wassalamu ala shafi Muhammad al-Amin afdalullahi salatu wassalam alayhi. First and foremost, we thank Allah the Almighty who has granted us this life and the mornings. Then we pray peace and blessings be bestowed to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Our beloved sister Sumaya, thanks for the wonderful question you have asked. You said that you're in Oman right now, but in Oman, they do like this, that if somebody is praying, they can call him or her from prayers, then he comes out of the prayer, he finish what they want to be finished, then he goes back on the prayer. That's playing in prayers. That is playing or joking in your salah. لو إذا كان شيء مهمة, if there is somebody أو ضرورة, there's something which has come like an accident, there is a child going through the fire, or if there's something which is dangerous, there and then you are allowed to get out of the prayer, you go, you finish it in time, then you come back and prayer without saying any word. But if you say any word out of prayer, then it means that your salah, your prayer, it is wrong and you have to begin from the fresh. But if they do it like a routine team, somebody is praying daily, they do it, then it means that they are wrong and they don't know what is meant by the word prayer. Salah, فيها أحكام وأقوال وأفعال يقال فيه. In praying or salah, there are terms and conditions, deeds and words which have to be followed, which have to be put into considerations. And if somebody goes out of them, it means that your salah it's long and it is not allowed or accepted in front of Allah Jalla wa Ala. There and then, if you are praying, just stay in your prayers, finish it, then you come out, you do what they want to be finished. If it is their daily, something is not dangerous, taking place, then they call you like, Sumaya, come and get me this, Sumaya, come and get me tea, Sumaya, come and take this. Just continue with your prayer. Then after you come, say, I have been praying, please. And if I'm praying, I can't go out of my prayer, then I come back. Let me think that you have got your question and you have tried a little bit to elaborate for you. Barakallahu fik, jazakallahu khayra, wa salaam alaykum. Naam, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bakadde bange balungi mu nsonyiwe, badda manyi Sheikh Muhammad Wali Kigongo. Naye kinkwaze nakubbanga ndaba ebibuuzo bikyahanginga out nga tebiri answered wabula kangezeko biidhinillah bye nnaaba nsobodde binaaba bisigadde munaabibuuzo liddako. Obuuziza n'ogamba mwannyinaffe nti kiri kitya omuntu aba afuna wudhu okuba nga atunula mu kibura. Istiqbaalu al-kibura inda al-wudhu'i fahiya min sunna. Okubeera nga ayolekera ekibula nga afuna wudhu kiri mu bya sunna bya wudhu. Bw'oba otunuddeeyo tekiina buzibu, wudhu yo tekosewo yadde n'akatono, naye ate singa otunulayo wudhu yo yeeyongerako empeera. Singa oba wooli nga osobola otunulayo tunulayo, bw'obanga tosobola tunulayo kireke, funa bufunyi wudhu yo. Ekikulu kwe kubeera nga wudhu ogituukiriza nga bw'olina ogituukiriza nga watugamba hadithi ya Abi Hurayra nga gante mbaka yatugamba nti asbighu, mutuukirize okufuna wudhu, fawajilun lil aqabi minan nar, okubonaabona okuzikirira akabenje
kuli eri abo abafunawo udhu ne balekako ebipaapi ku mibiri gyabwe. Kaswedde kwano kudde mwanyinaze. Wabarakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Assalamu wa rahmatullah. Muganda wange kinino kitudde nga nkibategeeza tetuyidde budda okubeera nga otunnyonnyola tuukira direct to your question. Sengamba neebase nakoze ekiro ne neebaka dhuhuri nempitako dhuhuri wempitako asubire natero tukonzukidde nkola ntya naye kati okuddaawo kakati nze nkola bwenti nentambula nenzuukuka neneebakamu yaho tukooya ebibuzo bingi ebirina okuddibwamu. So be direct please to your question. Omuntu okuddako sijja bbaano okulaba etoola bwe mutyo, sijja bbaanukula akusimikum billah mbalayirira Allah sijja byanukula kubanga tulina obudde tulina butono tulina okuddamu abantu bangi. So muntu aba yeebase twakitwogera nti omuntu ayitiddwako eswala, omuntu ayitiddwako eswala woozuukukira ezimu ku nsonga omuntu nga zimizaako eswala woozuukukira eswala eyo eba okuyiseeko gisaale erijjamu eyimiddewo eyingidde eswala eyingidde tennakkakatako sooka omalirize eno olyoke osaala eri eyingiddewo. Ate ne bwe eyimidde mu jamaa nga ya asirin gwe niyo eba ya dhuhuri kuba tonnagisaala omala n'olyoka oyingira mu asiri n'olyoka osaala asiri. Swala zonna swala ki subuhi dhuhuri asiri maghribi ne isha man naama alayhi yenna abagyebakiddeko yusalli agisaala waazuukukira. Omussalaamu wa rahmatullah. Oyo ekibuuzo yakibuuzizza dda ne kimwanukulwa. That's one. Secondary nze kenyini zakyanudde ekyo. Secondary obuzibu bw'alina aliko bwe tuyita abawuzi b'obunyama abampika abatandise omulaga nti bbaawe talina mugaso. Muleke akyebuulize ensonga zazikwata azizze mu bazadde b'omulenzi yamuwasa si kituufu yamwana amahali agende mu bazadde b'omulenzi abannyola ensonga ezo. Bannyola ensonga ezo then bo balabe gwe ndaba oli UAE sinti buli mwezi ovaayo nkitegedde sinti buli wabula abasinga bavayo buli mwaka kati amaze omwaka mulamba taddayo oyagala ddeyo atya yaakhe tya Allah tugiragawo mukyalo eyo ng'oli mu mbeera emperereza ave wabbaawo kola otya ensonga zazikwata azizze ewabe w'omulenzi n'esseeka kyabbeeyi nnyo ntera nnyo bagamba nti muve mu kulonderera baseeka nze basogoza olulimi lulungi naye nga kyekisana okukolebwawo. Funa seeka ow'okukitundu okwo amanyi bazadde bo awangaala ne bazadde bo yaba ayingira mu mukono gwo naye wangaalira mukono seeka olesewo embiriizi omunaamala ottabuka tojja ate genda mbiziro ng'osumba ow'emukono ng'ensonga tazimanyi ayingira mu nsonga mpya ng'ow'embiriizi okyaswala mufuna faidha idhan tubeere nga tufuna baseeka b'ebitundu omukono ebigenda okubeera seeka yaba ayingira mu nsonga zammwe kijja mwanguyira nga mutabaganye okujja nga ensonga zakwatako amanyi we ziri ensonga zazikwate azize mu bazadde igwe ne bw'azigamba amala biseera. Min babel israh mu muyango gw'okulongoosa an yaquula qawlan liswahibihi omuntu okuba nga nyini kigambo yakyeyogeredde ate nyini kigambo ng'akigambye gwe kisaana otutuukako. Tufere omubaka yatugamba nti min husni almar'i salihi mu mbeera z'obusiraamu obukkakkamu omuntu bulamu talkuhu ma la yaanihi omusiraamu okuba nga aleka yeewala okuyingira ebitamukwatako. Tuyingira ebitatukwatako fa ithan akwata ensonga ze azibuulira naye kati bw'ajja nga azitegeeza talina ziwulira mukwano gwange mbaawo akola bw'ati olwo then therefore so what agende ategeeze bazadde b'omukyala b'omulenzi oba akooye abategeeze nti abannange ekyamazima ekituufu siraba mbeera lwaki nkyali wano nkooye okusinga gwe wanaazigamba olwabanga kaabirira timunnanga ono mukooye kati gwolawo otya senga ompasa kiba kikyamu nyumba katugamba nti mumanyi kyekiyitibwa taasi naga nti taasi ye muntu abeera nga ennuma epangisibwa nti oyo mukyawe nze nkuwase idhan mukanda wange tya Allah ensonga ze abeere nga avamu okuzitegeeza gwe agenda azitegeeze gye zirina okutegeezebwa. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khayr. Bw'oba ng'obadde osaala sunna ng'olina saala kabiribiri n'osaalawo nnya tewali bwetaavu bwa kuleeta sujuudu sahaw kubanga eno sunna
eyebbiri weeri, eyennya weeri, ey'omukaaga weeri, ey'omunaana weeri. Kale ekyokuba ng'obadde olina kusalawo ogambye kansaala 2 ne wekkaa ng'okimyerako ey'okusatu tewali bwetaavu wa sujuudu sahawu. Ku lw'ensonga nti eyo sunna ogenda bugenzi maaso n'okammala n'ojjuza n'osalayo alakanya. Wabarakallahu fi. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kandi apabuuzizza nti baliwa abatuziyizibwa okuwasibwa era waliwo tulina okuwasa. Biidhinillah ngenda kwanukula nga nkozesa aya suratu Nisa aya ya 23. Allah watugambira nti hurrimat alaykum ummahatukum, mwazizibwa okuwasa bamaama bammwe, wa banatukum n'abaana bammwe abawala, wa akhawatukum n'ab'eŋŋanda zammwe. Omwana w'omuwala tokkirizibwa muwasa, bil aqsi n'omulenzi batokkirizibwa mufumbirwa, ab'eŋŋanda zo ba brothers and sisters tokkirizibwa bawasa bafumbibwa. Naga nti wa ammatukum ne basenga bammwe, wa khalatukum ne ba anko bakojja bammwe, wa banatul akhi n'abaana ba muganda w'omulenzi, wa banatul ukhti n'abaana ba muganda w'omuwala. Abakuyita senga n'abakuyita taata omuto tokkirizibwa bawasa. Naga nti wa ummahatukum allati arda'anakum, ne bamaama bammwe be mwayonkako, makulu omukyala ebbeere ligwoyonseeko tokkirizibwa kumuwasa. Naga nti wa akhawatukum min arradha'a, ne bannabbeere bamwayonka nabo ku bbeere erimu. Tugambe taata y'omumaama siyo, taata maama y'omutala siyomu, obanga mukyala muyonsa w'abaana nga olaba Halimatu Saadi bwe yali ng'ayonsa abaana n'ayonsa Nabbi sallallahu alayhi wasallam ne Aba Sufyani, kati oyo tokkirizibwa muwasa. Naga nti wa ummaati nisaikum, aga nti wa ummaati nisaikum ne bamaama b'abakyala bammwe, ne bamaama b'abakyala bammwe. Mu bumpimpi maama w'omukyala tokkirizibwa muwasa. Omwana mukyala wo gwazze naye muwasizza omukyala naye nga yazaalako omwana oyo oba tokyakkirizibwa muwasa. Naga nti omwana tokyakkirizibwa muwasa. Naga nti afwan, naga nti wa rabaibukum allati fi wujurikum, mukyala gobadde nga ze n'omwana ebbanga lyomala ng'obaddeko n'omukyala oyo naye osomwa tobadde naye, sabuga nti tokukkirizibwa muwasa. Naga nti wa halailkum, aga ne bakyala b'abaana bammwe, afwan barakallahu fika, ne bakyala b'abaana bammwe nabo tokkirizibwa. Makulu seza atakkirizibwa wasa mukyala wa mwana we. Allah n'agenda maaso n'atutegeeza n'atugamba nti wa antajma baina ukhtaini, n'okuba ng'ogatta abooluganda babiri, abawala babiri kato, babiri ne nakato, oba abawala nga baluganda babiri, bonna tokkirizibwa bawasa. Abali ebweru waabo obusiraamu bw'okukkiriza omuwasa. Awo twaliwo simanyanga maama wo yeddira lugave n'omukyala yeddira lugave we tomuwasa nti aba maama wo. Nedda, ate ne wana tulina ebintu byewuunyisa. Kabaka olw'okuba nti wa mmamba era nga ye mutebi, awo ne bagamba nti ab'emmamba beewasa era bo tebalina buzibu. Naye ate owengo wasa owengo balaba nga kivve, ne balaba kuba maama wo wa njovu kati gwe okwasa ab'enjovu kivve, byonna tebiriiyo era ababikungiriza mwana wattu aba akungiriza mbeera etali ntuufu. Wabarakallahu fikum, jazakumullahu khayran, wassalamu alaikum. Inshallah jalla wa ala bitutaase era bitwewaze. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Senga omwana aba agenda kwabya lumbe, agenda kusamira, agenda nangamba nti siina sente zigenda kwabya lumbe, naye nfunira sente ngende njabya olumbe. We muwamba muyambyeko iye. Senga agamba nga tomanyi muwe, naye bw'agamba ng'omanyi n'okitegeera ddala nti gy'agenda ofuna omusango. Lwaki? Kitiibwa Allah atugambye nti wataawanu alal birri wattaqwa, muyambagane mu kugondera Allah n'okumutya. Wala taawanu alal ithmi wal udwani wa ma'asiyati rasul, temuyambagana
mu bulumbaganyi mu kujooga n'okubanga munyiiza Allah wamu n'omubaka we mu kumujemera. Falidha idhan tugamba nti mu mbeera eyo mwana wattu bw'omuyamba obeera ojja kufuna naawe nga kyafunye. Kulwaki? Kubanga awanahu bimaasiyatillah, omuyambyeko agende anyiize Allah. Yalaze talina busobozi, naye gwe bw'omuyamba bambi n'omutaasa n'agenda ajooge Allah bulungi oba omukoledde kya bbeeyi, kati mu mbeera eyo bw'omuyamba mwana wattu obeera naawe weegasseeko ku ye. Okitegedde muganda wange? Tusaba kitwa Allahu jalla waala awutaasa embeera bwe zityo era atuwa obuvumu ku bantu abafaanagana we batyo. Allahumma amiina. Wassalaamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaamu warahmatullah. Alhamdulillahi wassalatu wassalaamu ala rasulillah. Enjawulo wakati w'omuzimu n'omwoyo byonna bye bimu naye bikyusa obufo. Nga wala abantu waliwo enjawulo wakati w'omuntu n'omulambo, byonna bye bimu ne bikyusa obufo. Abeera muntu nga mulamu assa, bw'afa n'afuuka omulambo. Gubeera mwoyo ng'omuntu mulamu gukyali mu nnyama. Omuntu bw'afa ekisigala oba kaliinu ye gwe gufuuka omuzimu gwe. Omuntu bw'afa kaliinu ye yedda mu kifo ky'omuzimu. Kaswahili muganda wange nabika mbikunnyonnyodde bulungi era nga bitegeerekese. Hayakallah. Wassalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Muganda waffe abuuza nti waliwo ekkonkome eribeera mu matooke. Abaffe kizo kyo kireetebwa nti kiki kye tutta? Omubaka yana kye yatugamba abasinga twaliyita kkonkome mbwe ekittibwa era nga ye ibaada nga gy'okoma gikola emirundi egiddiŋŋana ate okendeerezebwa ku mpeera zo. Kiyitibwa al-wazagha. Nga wazagha kye kinya. Bw'okikuba tageti omulundi gumu bwe pa empeera zo 100. Naye gy'okoma okuddiŋŋana nti okiteebe ate ku birungi byo kwe kuba kukendeezebwa. Wazagha kye ki? Kye kinya, si konkome. Ekinya katera nnyo okubeera ku ttaala. Kakali mukalabye kaakani akakali obuwojjolo. Akooka kupa omulundi gumu ofuna empeera zo 100. Bw'okamiisinga ekyebbeeyi keerekereze. Kubanga gy'okoma okuba miisi ebirungi bye gye bikoma okwesalika kukko ke kaakatibwa so si konkome lino erinyeenya omutwe. Ekitibwa kiyitibwa aliwazagha keeko akanya. Hayakallah. Alaikum salaamu wa rahmatullah. Bismillah alhamdulillah. Njawulo ki eri wakati w'omusiraamu n'omukkiriza? Buli mukkiriza yenna musiraamu. Buli mukkiriza yenna musiraamu, naye si buli musiraamu nti mukkiriza. Bujulizi buliwa? جاء الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا آمنا. بجّ بسجّ النمالونغو نبجّ وجتي صلى الله عليه وسلم قال أنت محمد في بولا بوان تولي وكيرزا كاتي tukiriza. Allah n'amugamba nti bategeeze bagambe nti aslamna, tusiramuse, naye lam yadkhul iman fi qulubihim, tebannaba obukkiriza tebunnaba babugaana mu mitima gyabwe. Obukkiriza buva mu imaani, buva mu busiraamu. Ng'obusiraamu we mutokakasa nti lyasinzibwa okuggyako Allah n'okikakasa. Bw'omala okikakasa kati ebikola by'ozzaako by'ogoberezaako bye bikufuula omukkiriza. Wano okikakasiza naam, naye kati ebigenderako byakyo bye bikuteeka mu ddala ly'obukkiriza n'ova ku lanka y'obusiraamu just n'oyongerako lanka ey'obukkiriza naye lanka ennene ku busiraamu. Buli mukkiriza yenna musiraamu, naye si buli musiraamu nti mukkiriza. Tusaba kitibwa Allahu jalla waala atuwandike mbasiraamu bamanyi ate atubale mu bakkiriza baalina ku duniya kuno. Allahumma amiina. Hayakallah. Kanoze muganda wange ndabika kwanukudde wa barakallahu fiikum. Salaa y'okwebuuzako Allah eyitibwa salaatul istikhal.
salatul istikhari esangibwa ddi omuntu ng'alina ensonga bbiri naye nga zimusobedde. Ina abakyala babiri babakuleetedde beteefuteefu owasibwa noga nti ya rabbi nyene noono ow'ebiiso oba ntwala ono ow'akazigo. Mu mbeera eyo osobola osalira kazo bbiri ne weebuuza ku Allah, Allah wange aliwo agenda okutebenkeza obulamu bwange n'obusiraamu bwange nga mulungi gye ndi, Allah g'obuŋŋonnonderaku ŋŋende naye. Eriko edduwa eteekebwawo esomebwa naye ng'eswala eyo bamanye bagamba nti yava ku nabbi. Obula yatandikibwawo butebaga nti biri awa ne baga nti naye nga alimuhimu esaalibwa omuntu okwebuuza ku Allah lianna Allahu jalla wa ala huwa maliku kulla shay, ye kabaka ye mufuzi wa buli kimu, rabbu kulla shay, omulezi wa buli kimu, omulabirizi waakyo. Kale omwebuuzaako mu mbeera ezimu oba endala eyitibwa salatul istikhar. Naam, ekigambo bino bintangaalizeemu mansha Allah. Mansha Allah kigambo ekikozesebwa mu mbeera ey'okusukkuluma, asukkulumizibwa Allah, yaani olw'okwagala kwe okwa waggulu ennyo, masha Allah. Naye nga byonna birina amakulu agasemberegana okubeera agawamu. Mansha Allah ne insha Allah. Insha Allah wakitiibwa Allah wanaaba yagadde. Mansha Allah obusukkulumu bw'okwagala kwa wakitiibwa Allah obunaaba nga butuuseeko, nga era kisobola okukozesebwa mu mbeera y'okuba ng'ekintu kisukkulumye ku kirala nokati masha Allah nga kisuufu kino. Barakallahu fiika, wakitiibwa Allah akuteremu omukisa. Jazakallahu khaira, wakitiibwa Allah akwongere ebirungi. Bigambo byonna byonna bisemberera amakulu ne byawukana enfulumya, naye nga amakulu gaabyo mwana wattu byonna geeri kumpi nnyo ddala. Wa barakallahu fiika wa jazakallahu khaira. Barakallahu minni wa minkum, Allah akkirize munze mirimu gyange gye nkoze n'egyammwe. Kigambo ekyokozesebwa nnyo ku yawmul Eid, ku lunaku olwayidooga nti Eid mubaraka, Eid ey'emikisa, naga nti tabarakallahu minni wa minkum, wakitiibwa Allah akkirize okutafubana kwange n'okwammwe kwe mwakoze. Hayakumullahu jamia. Naam, wa alaikum salaam wa rahmatullah. Muganda wange awalan sooka otereeze salaamu egira nti assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum wa rahmatullah. Ekyokubiri, onansonyiwamu naye twagala nnyo omuntu atuukira ku kibuuzo kyennyini, n'otabanga asoma kutuba nti osooka mukaddima n'osaba edduwa n'okuttira abasiraamu. Kale idhan tukusaba lillah tuukira ku kibuuzo oleke tuwa buzibu mu mbeera y'okunoonya okuddamu. Ekibuuzo kiri nti singa omuntu aba yasiramuka mu mbeera zonna ze yasiramukiramu, naye nga bw'asoma ebintu bimukaluubirira, akola atya? Ekisooka kya byonna akendeeze ku mazambi g'akola, akendeeze ku byakola ebinyiiza wa kitiibwa Allah. Ekyokubiri, amugayire Allah agambe nti ya Allah nkusaba ompe mbeere mbategeera ebigambo byo era ne mbikolerako. Ekyokusatu, bw'aba yagadde okukwatanga okukwata kwa Qur'ani agiddiŋŋane. Mwarabu aga nti at-taqrir tuallimu al-imar, okuddiŋŋana ekintu kiyigiriza endogoyi. Endogoyi kye kisolo ekisembayo okuyiga empola, naye bw'okiddiŋŋana ekintu kikikwata kimansitale nga tikwali ngiddiŋŋane. Bwe bigaana era weegayirira ennyo wakitiibwa Allahu jalla wa ala. Abi Hurairata radiyallahu anhu y'omu ku basahaba abaali basinga enkwata embi, ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam bw'asomesa kyabasomesezza, Abi Huraira agenda oyimuka we bakisomedde ng'akyerabidde. Fashaqqa ila nabi sallallahu alayhi wasallam fadaa alayhi, n'agenda nti ya Rasulallah, njagala nnyo hadiisi zino nzikwate naye nga neerabira nnyo kiki? Omubaka sallallahu alayhi wasallam n'amusabira ku dduwa Allah amuwe okukwata kwa hadiisi mu nkwata esinga okuba ennungi. Abi Huraira teri yamusinga kwogera hadiisi ng'azijja ku nabbi sallallahu alayhi wasallam ate entuufu.
newankubadde yasena mukanabbi abulako emyaka ebiri n'ekitundu afe. Idhan bwakitiibwa Allah ajja kikuwa ate ogezeeko okuba ng'okiddiŋŋana ky'oyagala okukwata, bwakitiibwa Allah ajja kuteeramu obwangu obe ng'okikwata. Hayyakumullah jamii'an. Assalaamu wa rahmatullah. Omuntu abeera nga ali disabled wudhu akola atya? Amakulu nga mulema, mukono ogumu mulema akola atya? Afunisa ogwo gw'asobola okufunisa, ewasigadde asobola okuyambako ne bagumufunisa. Ebigaana afunise gw'asobola okufunisa. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Bwakitiibwa Allah natokaka kukola talinaako obusobozi wabula tuma tukole ebyo tusobola era nga by'osobola Allah abimanyi. Idhan mukono ogwo gezaako olabe nga ofunisa guno omulamu, ewasigadde wasobola okuyambisibwawo ne bakuyambako, oba n'ofuna ebyo mwogwo eguba gusobodde eguba gukomye. Wallahu ta'ala a'ala wa a'lam wa ilayhi thawab. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mulina kwabuuza nti singa omuntu afa naye nga mu mbeera ze ez'obulamu teyeefaako okukola mirimu mirungi, abaffe tumusale tumusaalira, omuddu we asaalibwa naye mu mbeera y'okusaalibwa fala yutabaru fiihi ulamaa'ul islam. Abamanyi b'obusiraamu tebeegatta mu kusaalirwa kwe. Tufunayo abavubuka awo tubatuma ne bagenda ne bamusaalira. Abaffe ate okumusabira edduwa, musabire nti Allahumma ghafir lahu, Allahumma thabbitahu, tuzisaba. Naye ng'eddwa zino ze tusaba zimugasa nnyo ng'abadde ku mwana wattu yeeteekateeka ku duniya. Naye bw'abanga teyeeteekateeka, mwana wattu zimugasa naye kitono. Ku lwaki? Tawujiriza obugamba nti idha maata buna Adam, mwadamu waaba afudde, inkata amaluhu, emirimu ye gyonna gikutukawo illa salaasa, okuggyako esatu. Tujemu okugamba nti waradu swalih, omwana omulongoofu akola atya? Yad'u bihi, abeera ng'amusabira. Awo tebaalondwamu nti nga naye abadde abikola, naye okusaba kwokwo kutulaga nti wakitiibwa Allah yukhaffifu anhu, amukendeerezaamu. Idhan akendeerezebwamuko naye nga abaagasiddwa kitono okusinga ne yabikolerera nga yeeteekateeka ku duniya. Mugenda mwana totuuka omusabirako wakitiibwa Allah, nga wakitiibwa Allahu jalla waala addira muddire sinakindi kumwongera. Naye ono mwanattu aba ali bubi nnyo kubanga yabijooga yabinyooma n'abivaako, era yu'adhabu bihi, abeera nga abonerezebwa nabyo ebyo byeyaleka byagayaaliriza. Idhan twefeeko nga bukyali, tereze nga bukyali, oba oliawo tubeetuka basiga wakitiibwa Allahu jalla waala ng'ajja tusiima busiimi. Hayyakumullahu jamii'an. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kino bwe twakiddamu katwongere tukiddemu era olw'ensonga nti bana akida bagamba nti akhirul jawaabu inda su'al haram. Okeereyo okwanukula omubuuza wakati waabuuziddwa kiri haram, kuba agenda okubuuza ng'ayina obwetaavu ku kyabuuziza. Agambye assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Mba mu toilet n'enseerera nga nnyenda kugwa olw'okuba nga namanyiira ekigambo subhanallah oba ashhadu oba bigambo ebirungi, yaani kyagezaako okugamba. Abaffe bwe nkyogera nga sigenderedde nfuna omusango. Barakallahu fiik. Agambye nga sikoze eki, nga sigenderedde nfuna omusango. Togufuna, bujulizi buliwa. Agambye sallallahu alayhi wasallam nti qata' al-kalam an thalatha. Al-kalam okuwandiika kuyimirira ku bantu basatu. Asooka ye omuntu akoze ezzambi lyakoze nga naasiya alyerabidde. Owookubiri nga yakoze ezzambi lyakoze nga mukriha akakiddwa. Owookusatu ye muntu akoze ekintu kyako ezzambi lyakoze mwana wattu ng'alikoze mu butanwa. Tuyinza oteekera mu kwerabira awalan, okwerabira, okukakibwa
subhanallah kyosatu kinerabidde naye tujjamu okwerabira nti naasiya okikoze nga weerabidde fala yuktabalu alaika tekikubalwako ku lw'ensonga nti okikoze mu butanwa mu butali bugenderevu kize khata'an kize nga nsobi togigenderedde khata'an nasiya wa mukrihan barakallahu fika biri bisatu khata'an omuntu akoze nga ezambi alikoze naye nga mu nsobi takikoze nga kyeyagadde ekyokubiri nga yeerabidde oba nga kidombera eyo mwana wattu tovunaanwa ku lwaki okikoze mu mbeera nga tokigenderedde eze nga nsobi ate nga akaseera ako mwana wattu bangi boogerera ebitasaana oba nga ojjukidde noogera wakitiibwa Allahu jalla waala kyabbe ekirungi ddala nkubadde nti wobyogerera oyinza nga si walungi naye nga tekikufunisa musango era ofunamu okuba nti wakati w'obuzibu mwana wattu arifta Allah ozze wakitiibwa Allah n'obeera nga gwe wanjagidde. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuuza tesenga abantu bazaala omwana haram si bafumbo balimbya kwegezaamu ne bazaalamu omwana oyo bambi ayisibwa atya kubanga yazaalibwa wakati nga si bafumbo. Tugamba nti ezambi era nga tukiddamu nti ezambi yuhsabu wa yuktabu ala walidayhi liwandiikibwa ku bazadde be era yaba n'omusango wala yuktabu ala alwaladu naye ate omwana tafuna buzibu yadde ku zambi eryo fa innama naye ate alina okuyisibwa kawaladul akharina ng'abaana abalala ku lwaki lianna ma kaana min mashiatihi majii fi lardi tekwali kwagala kwe nti yeyeetuma agenda azaadibwe bw'atyo bal kwali kuba nti abazadde be baasobya ne bamuzaala bw'atyo idhan alina okuyisibwa ng'abaana abalala n'akolebwako buli kimu ekikolebwa ku baana abalala mu tarbiyatul walad mu nkuza n'endera y'omwana ey'obusiraamu era n'akozibwa ku musingi ogw'obusiraamu ddala aleke bukya ku makyanga naye akoze ensobi ng'abazadde be gye baakola naye ng'ezambi lidda w'abazadde omwana tavunaanwa ku lw'ensonga nti yazaalwa buzaalwa tamanyi na yazaalwa atya yajja atya bazadde balina okubeera nga yatubu ila Allah yadde tebafumbiriganwa beeyendako ne bamala buli omu naddukage kwe kubanga basigala beneeza wa kitiibwa Allah omwana n'ayisibwa mu mbeera esinga okuba ennungi. Hayakallah.